ate basalira munda balina kuteekawo eri wajja okubanga kumusalira tulina kumusalirira wano kati gwe simbaawo emmotokayo ebisigadde ababireke bro wano Ntuguriwa omuswe ntuguriwa omutwe guno omutwe muzeyi tanatuuka omulinda n'abalala bonna tebannabe muroka tezinnatuuka n'olwekyo tusabe tubeere bagumiikiriza nga muzeyi wajja ne programu zebavudde inshallah muroka bajezijjawo muroka muzabazizembe muzeyi yajja n'abagala tusimbudde nabo eri abatasobodde golera komboyi webali abadde atwala omugenzi yono imamu okwogera tetubagamba genda kwa imamu basoko inshallah tujaniriza era solo jituwa nga bwetugumiikiriza akalala batuuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qaddara Allah ma sha'a fa'ala. Allah ageze ate kyagira tewali akola ki akyusa. Okusookera ddala nja kusaba tugira tuddeko wabbalibbali nga bwe tulinda abajja tubeeko ebigambo ebimu bye tutuusa eri bannaffe. Nkakasa nti eriyo abeetaaga okubaako amawulire ge batuusa ku nsonga efaanaganako ng'eno. Meeya mulaba waali road meeya alabika tannaba kubaako ne kyayogeddeyo, ayinza okubaako ne kyatugamba ng'abantu bakulembera. Olwekyo
ne meya we Makindi empulidde naye waali kaakati mbadde nsaba tuddeko wabbalibbali tusobole okufuna ate ebigambo ebiwerekera omuntu ono nga bwe tulinda ne taata we amuzaala baŋŋambye nti tannaba kujja jaamu akyakoze eki akyamukutekawo mu kkubo kijja kuba kizibu nnyo okuteeka omwana ono mu kabuli nga taata tannaba kutuuka wamu n'ekyo ng'ate tali wala ali kumpi naffe. Nsaba mugumiikirize taata atuuke n'oluvannyuma tulabe ebiddako. Imaamu w'omugenzi waali wano, omanyi ffe nga abakulembeze b'obusiraamu tetukkiriza kuyimirira ku janaza ya muntu yenna nga takkiriziganya n'amateeka ga busiraamu ate era ne mu nzikiriza endala era bwekikola ki bwe kiri. Naye imaamu we mulaba ng'ali wano tekyetaagisa na kumusaba bbaluwa nti ate ebbaluwa yeeruwa ekakasa omuntu ono nti abadde bw'ati ne bw'ati. Kikakasa nti omuntu ono abadde mutuufu era obwedde ebimwogerebwako tukakase nti byebyo bituufu, kubanga baŋŋambye nti muntu abadde musaaze ddala mulungi nnyo ng'ategeera Katonda we, yadde nga wabaawo obuyitira obwo tetuyinza kubwesamba nnyo yadde nga tusobola, naye ate obumu tubutunuulira ne tubuteeka wabbali ffe ne tukulembeza kiri nti abadde akola ki? Abadde asaala. N'olwekyo wano tuliwo omuntu ono abadde akola ki? Abadde asaala eswala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala eswala eyo gy'abadde asaala emufuukira ensonga ennungi mu kifo wali wakola ki? Wagenda okugalamira, agifuule ettaala, agifuule enunuza, agifuule omwogezayogeza omulungi mu kabuli, era agifuule ensonga egenda okulwanyisa adhaabu mu kabuli ezandibadde zimutuukako. N'olwekyo tukubiriza abantu ffenna ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo bye batuusa ku bannaffe nga babadde bafudde, naffe tusaba babituteekeko nti omuntu oyo abadde bw'ati, omuntu oyo abadde kino, omuntu ono tabadde biri nga bwe mubimanyi. Ebigambo ebyo bye twagala naffe tuwulira essanyu okuba nti tusaalira omuntu nga tetumuguza mpewo yadde n'akamu, tumuguza ekyo kyennyini kubanga tusinziira ku ekyo ekiba kimwogeddwako. Badde nsaba imaamu ono abeeko ebigambo byatugamba nga biva mu ye kennyini insha Allah, n'oluvannyuma puroguramu y'abagenda okubaako okwogera wano oba road meya oba meya nga baliwe batuuka, n'oluvannyuma tukole ki? Tuziike insha Allah. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Bakadde baffe ab'ebitiibwa lodimeya eya waffe omulungi amasheekhu abakarimu n'abali wansi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eryogera ebigambo mu kaseera kano ye Saad Yusuf Mayaye, imaamu Masjid Salaam Kibuye wano, era nga ye imaamu wa Nsamba Quraishi munnamawulire atukuŋŋaanyiza mu kaseera kano. Nsamba yatuvuddeko jjo nga Allah bwe yatugamba nti ffenna ebitonde bye tuteekwa okudda gy'ali. Natugamba nti minha khalakinakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bannange baseruganda mwenna abampuliriza, minha khalakinakum, twakolebwa mu ttaka muno, era mu ttaka muno mwe tugenda. Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizun man atbaha nafsahu hawa au kama qala sallallahu alayhi wa sallama. Bakungubazi bannange, Lord Mayor muganda wange Haji Mulyanyama n'abakukunavu abazze okubaawo nga muganda wange ono Quraishi Nsamba ateekebwa mu nnyumba ye, ateekebwa mu nnyumba ye. Bannange bino mbiwulirize, Quraishi Nsamba
agenze naye ekitiibwa Allah tugambye atenderezebwa oyo Allah khalaqa almauta yatonda okufa walhayata n'obulamu gwe bwokyalimu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alyoka alabe mummwe oluvannyuma lwa Kuraishi ng'agenze gwoneeyisa otya onaafuna abanakukungubagirako wano abafaanana batyo ku myaka gy'abaddeko baba abaana be balabe bwabalese bato n'olwekyo nkuga nti gwonaafuna anakukungubagirako wano najja wano empisa zo ze zigenda okuyamba Kuraishi emirimu gye gyegigenda omuyamba byonna bye yakola wallahi agenda kubisinkana byonna bye yakola Allah subhanahu wa ta'ala agenda bimulaga bannanga wagenze wazibu ekinyeno kyagenzeemu kyogera ebigambo nti ana baitul wahda ni nyumba yabwatize kinoomu ndi ombeera mu bwomu Kuraishi tagenze na baana be Kuraishi tagenze na mikwano gye era tugenda muteekayo bwogu ana baitu dhulma nyumba yanzikiza tunulira gye bagenda oteeka Kuraishi bateekeko ettaka bamuteekeko ettaka otunulire naawe okuba akafaananyi nga gwoli mu mbeera ya Kuraishi enzikiza eri awo gwonaabeera otya nolwekyo Kuraishi ono olugendo lwatandiseeko bannange lunene lwetaaga entanda yagamba sallallahu alayhi wasallam alkayisu ayitibwa omugezi man daana nafsahu yebanja ku mwoyo gwe webanje ku mwoyo gwali wano omwoyo gwe guteekeko kunninga wa amila lima baada almaut n'okola ebyo ebigenda okuyamba nga ofudde Kuraishi ebigenda omuyamba wano mirimu gye n'ebyo bye mugenda okumwogerako okweyisaako obulungi abadde musaaze Allah atyaba abadde muntu mulungi w'abantu abadde ng'asaagirira mu mbeera ennungi embeera y'omuntu olwekyo Kuraishi Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kye kituuse bannange mmanye nti Allah bw'ati bwe yamugerera oba yalwaddemu katono nga nti masha Allah tubakubiriza kugamba tuga nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mazmunu Kuraishi yava wa Allah inna lillahi Kuraishi wa Allah wa inna ilayhi rajiun era wa Allah jazze tembwako bigambo bingi byemwogera oba yakoze kino tumanya nti Allah watu bwamututte Kuraishi Allah salamu saasire nga mmaliriza ebigambo byange ab'ebitiibwa lumu lwali lunaku lumu ayitibwa Haruna Rashid yali mbasajja Shamim Mayanja kabajje bikomubuuza ekibuuzo kino. Shamim Mayanja ne Aria nga tebakyakola content ayawukana. Kibuuzo ekyo njagala nkimubuuza nze simanyi oba anakinziramu. Nenda kuita wao